ngendo kusanga boy nga demo jali nga atanda kachali nnyo waabo alenze bengendo okusanyuka nabo nakinkubala ine kingamba mazigwera wawona naye okusiga sirimu ngamba nolaba nono bombo kirati mugane mwana line biruza kali chiwele chomwana kusanga ne kidembe chomwakwatagana muta naye mwana wamala mwamanyi era mwana nagamba atoliyo nawe katobero tane kidemu ekyo kumbe kidemu kyatuse dai wakawo kirinze ndeno nkube simu nkiyira wino ochoro we kirinje ozanya divider ku MR Live kwetuli amanya bampita mitani kula bongo baruli masam let my people go campaign yetuli kumwana katonda ali eyo atugoberera wasuzo otya obulamu bugamba kiwasibyo otya mukama kwagadde atya fa kyatukuuma kyatulagira ddala nti weewaawo yenanta meggwa ekirimaanyi try yo wakomadde okusaba nsabira ddala nze okusaba go meaninga kigenda mu kanisa ekereziya ana nogenda mu ekereziya nosaba ogamba kama sitera kungana sigwera wange nzenze kamu kazikisa kuba ebintu nyote bintwala mu lukungana tunyanze kakatira nange ngandinzeka wenkoolera omutonzi gwalina akantu konna koyinawo let my people go campaign tujala Bunjandi Foundation nemba kino tukitwala e Kamengo kwagana naye akasawo ka cement n'eggaali emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9,12 akasawo ka cement ka mitwalo 3,10 emmotoka y'amanja ya mitwalo 16 so tukwatirako gwasiga mwana omuto nkujjukiza osigide ddala mu Bwakabaka bwa Katonda era gwawo omwana omuto obeweredde ddala omuntu atalina zambi era ndowooza asaanidde okuweebwa tubujja ku luguudo obusweet kid buno tubutwale bukuŋŋaane mu kifo ekisobola obuteekerateekera obulungi olwo obukomewo nga buntu ekitenkanika bujja kukomawo okukyusa ensi yaffe bujja kukomawo okuba ekyokulabirako naye waggulu wa byonna bugenda kukomawo okuweza Katonda waffe ekitiibwa tusembula ebbanga lituggwako omwana Katonda konna koyina kasobera ddala okola mu kampeyini eno twebaza bonna abatoddera abakyatoola mukama batuweera omukisa weewaawo try yo ebikucunya bikunjigira mu kasirise tewali nsonga ate lwaki obitwala mu lujju lwaki mba mbitwala mu ekereziya kati abayinza ne bwe nagendanga mu kkanisa ezo nagendanga era byakwejalabya nga ngende wano otunuulira akakazi ne kakuba okategedde nze sikulimba nagendanga mu masinzizo nga sigenda kusaba ogenda kwana nga ngenda kutegula okitegeera ngera nvayo n'ennamba zange ez'essimu nga okitegedde nga mpima kati ebizibu byange lwaki mbitwala mu ekereziya biggweera wange kuba nange bwe biba bincunya amazima labongo tosobola kumanya okategeera kati lwaki ate nkuyita labongo jangu tukuŋŋaane tusabe nyina kusaba nze kanfukamya mutonzi wange ndi bubi obulamu bunnuma chokolete kali muchachi wafunangayo ku bukazi bwange namba z'essimu ani nkugambye nze ndagenda mu makanisa ago nga mazima sikusaba ngeri obaamu ng'otunula amaaso gatangaala butangazi onoonya gobba okategedde n'obategulanga otegulayo nabolowooza muganda ekkanisa yekuŋŋaanya abantu nekati gwe gimanya ndabakerako kkanisa nga si buli omuntu ekigendererwa kye kigenze kukoowoola mukama waliwo agenda nagamba ne baaba bulaaza oyo kati abakazi waliwo oddemu osobola okugenda ne baaba bulaaza oyo akuba ettendo baaba ngayo kimutwala ku kkanisa alinayo bulaaza gwe yalengera baaba akuba ettendo kati ndo nange nagendanga mu kkanisa ezo ngera ogende kati overnight ewabugembe nasinagendangayo muzi overnight kati nga mugenda ne muddaawo mu kukuba ettendo awo eri ekiro n'olengera ekyana nga kijjeeyo
mabegako si byakati lengera ekyana nga kijjeyo maasasa lunoga la kino namba yakyo mba nayo wano leero nganti bajjako amasimu ebyo ne bajjako laiti mbuba mutegeko amasimu genda okaya ekyana kigisoboddeyo maasa 3 oli noga baaba andiko okukipima ngolo Katonda wamulesedda sekulimba kali kyenva kugamba nti amazima kanisa etuyinza kunkakasaayo nti mba nze sala yange nga ndinze kamanyi wemberera nze kawe nsobola okwogera n'omutonzi wange naye eri babigenda okumbozaabuza bingi oba oli mukuba ttendo lengeko ekyana alalala noga owategedde kati wano bwemba nzekka muganda nga wensobola okubeera focused n'ebizibu byange nenkowoola omutonzi wange oba kusande ngogabe n'amaze simu nga mmeka kusande ebiseera ebisinga wano emisana kyabanga kizibu nnyo naye mu overnight okategedde overnight ebiyita ekiro muganda wange nga bantu overnight ewedde osobola okugoberera omwana paka gyakoma naye ng'otegula twategulanga tewe nansa ne wabugembe nategulanga wabangawo ebikazi baaba ebyaddala ng'okitegula ng'okitegula nkikuwa ennamba ne meeting ambudde bammwe obweddembe negugwa anti era Yesu yaba abagasse Katonda muba mukole kitegedde olaba twesanze wano mu kifo ekitukuvu kitegedde bibadde mu pulaani kati wano mugenda okutandika okwemiitinga no mu budde bwammwe obweddembe nga si kkanisa ng'olunyiriri Yesu yalulimu biteeketeeke Yesu angambye wali tusinkane biteeketeeke Yesu angambye wali osule tusabeko ekiro ffenna okategedde olunyiriri kya Zabbuli essuula y'omukaaga oneko olunyiriri omanyi mu Bayibuli n'olumu mwana olunyiriri ndumanyi ebigambo naye olunyiriri sizigaberera ekigambo kikyomanyi eza ndudde okusoma ku Bayibuli ndudde osoma Bayibuli tolina lunyirira lumu lwomanyi tolinayo kigambo kimu kyojjukira bigambo kati kisinza obutajjukira nti lunyiriri baluwandika bwe bati kubanga ebigambo byonna ebirimu amazima bisomesa kati nze nyina ebigambo byemmanyi nga bisomesa naye nga sibijje mu Bayibuli naye nga tine mu Bayibuli mbiki mwebiri mwebiri era ebigambo ebizaamu amaanyi biyitirivu totuwaddeyo nga kimu okuzzaamu amaanyi ebizaamu amaanyi mulemereeko toli kisinga ekyo mulemereeko mubeere consistent era kizaamu n'amaanyi nnyo kasita olemerako gwe just beera bubeezi consistent mu Bayibuli mwekiri kiripo tulayo ekyakutwalanga mu kyaki gwe nti kati nze nyina ebigambo mu kyaki kyali kirala mu kyaki y'amazima wejalabya nga wonagamba baaba nkubye kangene nkikange nfulumye uno nyina okuvaayo n'ennamba y'omwana w'abandi tomanyi nti n'omuntu abeera awo nagamba kati ngene naguze essuuti eno banampulira abasisita akategedde gwe kyaki nawe nze olina kyoyinza kunnimba mu bifo ebifo ebikuŋŋaanibwamu buli omu abatagenze nnoonya Katonda tebakulimba nze Katonda wange nsobola omunoonyeza eno nzekka ku kyaki nengena nenoonya gwe wakutegula nze nga ku kyaki kifo kyange kyakutegula si kyakusaba kyaki kifo kyange kyakutegula si kyakusaba okusaba nsabira waka nga nze nzekka kyaki oba ogenze kuggusa bibi mba ngenze kunoonya byange kusanyusa bulamu bwange kuliisa ku maaso webikyo naye ng'okusaba Katonda wange musaba nzekka muganda mwera bongo nejjo nafukamidde nensaba Katonda wange katuge bondaba ku kyaki oyinza okubuuza tufaanaganya mube wajjuzizaawo byange nze omwoyo wange ali fully packed ati antadde buti nti genda tambulako okitegedde ensiifu okitegedde ate nno nga munnange njogera nno nze nkugamba mazima la bongo
nsobola okuba ng'olaba ng'ayogera nga nze naye munnange kyakye y'abantu bonna abakuŋŋaanira buli omu banoonya byabwe. Abasinga abamu sabasinga abamu yamaani naye kati n'abo kuyinza okubaako abataano abanoonya ebyabwe naye ng'abalala bazze kusaba. nenno bannange okusaba kuno nabo tebannamanya bumanya naye okusaba kuno munnange tekwetaaga kukuŋŋaana tekwetaaga kukuŋŋaana sikulimba twilight waladde akayimba akapya yamaani natidde oluyimba olupya baluyita yenze oyo motherfucking nigga yakubwa era nafakina abo ndaba mweddira miziro nze neddira kubeera soba era nafakina abo ndaba omwoyo mutukuvu ngaze gy'oli toyinza kusigala nga bw'oli mba omwoyo nze mwoyo yenze mwoyo mutuukirivu ate omwoyo mupangulukufu nenga jjajja bbaamu antegedde muwanzuli eryo ddalu nzalika emmandwa y'obutagala kumanyisiba kujoba wamma amandwa mbeerera nga mujjajjange nsaba yenze oyo motherfucking nigga yakubwa era nafakina abo ndaba yamaani tuni yange empya eriwa akaliwa omwoyo mutukuvu ate nkulwaki kajeemu ng'ate nze mwoyo mutukuvu ate kajjemu yimba omwoyo mutukuvu ngaze gy'oli toyinza kusigala nga bw'oli yimba omwoyo nze mwoyo yenze mwoyo mutuukirivu ate omwoyo mupangulukufu ninga jjajja bbaamu antegedde muwanzole eryo ddalu kati kaviiramu ki tokimanyi nti ndi mwoyo naawe oli mwoyo nze ndi mwoyo omutuukirivu ate omupangulukufu kisinziira okuyingiddemu tosobola okugusanga nga mu budde obutuukirivu ate osobola okugugwamu mu budde nga bupangulukufu kati nze mwoyo okategedde omwoyo nabongo nze mwoyo yaman waawe nabanga mulaga nembasa akabalaza awo wali mu geto zaffe yaman kikyayikiganyi muganda wange jawiranga 10 muganda wange nabongo obulamu buno obulaba obulamu buno kasomero katawe watusangiranga twabanga nekyali waffe nga mwana yatusuza okategedde nga tugattira obulamu naye nga muganda wange lwaba ategudde tuba tulina kusula kabalaza ng'alina ekikazi kye yakijja mulungu eyo nga kyeru kitiribiita bitya naye nga lwe kizze lyessanyu lye ate ffe nga gwennaku yaffe nga lwe kizze baaba wekubasanga musula kabalaza tupapa kugwawo amagulu gano jugira gayitamu empomo inogafu yali yafuna ekikazi era baaba naye nga se tukyaga tumaye baaba kyekitusuzeebwe wiiki nga kijja emirundi emeka kyajjanga mu wiikendi zeezo sande lwa Saturday Sunday kusula wabweru alalala kati nga naffe amazima nga twatugane tugamba naye kati kubbala kisaawe olaba wemakindi nga nyina kyali wange seeki Kingi Sechi babaka nga ayinawo bakyali bawo ndowooza batamba ankobe webati yaman kati nga bapakingawo obumotoka kono tugendako muka munizibba ng'ekyaliwo munizibbawe tubeera omwo ne tubeeramu omu tulaba akabaala kakalira tugamba no tulina okunoonya step tuyinza keesiza mu bbaala eno ffe abantu bonna okuggwamu nga teffe tusigaddemu tutangaale tuti Sechi nangamba omanyi tugenda waliwo esaaluuni awo anko wange awo waliwo obumotoka buno obusomba endabirwamu Sechi ng'akagula tukeefubitika naye nga tulina okumakinga sure era nga tebunnakyaba essaawa 12 tuba tukafulumye nyinika abajja alina okugenda akola gyatandika okukola emirimu gy'abakama be
kati nyiniko kyamanya nga nti musulamu teyamanyanga anti nga era nga ni bwamanya naye nga kise kyamumanyi naye nga era mu kumumanya era twagala atusangemu akaale kutegeera nti tugattira omu obulamu okitegeera tukayingira ekiro ekyo netubeera omu netukuba emboozi kandi tetulinako kukkiriza tule okututwala olaba bwe tubatwala ssaawa emugenda nga budde bukedde netukuba omu ekiboozi bazikoona ssaawa 12 ziti sekinga ngamba waaye obudde anti bwebwo naye nyinayo kyali wange eyo ku Lwentebe Road kitundu babaali bakiyitaani Namasuba sayidi eyo nyinayo kyali wange nyinamu munaakaasa tusoke tufatewo takisi wala tunaatambulawo lwali lwamukaaga twasola mu lwamukaaga nga lukeesa Sande kyali wange kati gyali teyakoze leero Sande gyali tufuluma akamotoka tufata takisi awo ezusuula nina we zatusulawo wala netutambulamu nga baba wali akafuufu twagenda okutuuka nga ffenna baba tulinga nga abatambudde olw'ennamugonga bava okulamaga alalalala nga akafuufu akatuliko kati kyali oyo tumusangawo sekyamugamba nkubuulire tetunnaloza ku tulo twasuze mu kuyimba ebyendongo bimanyi tetunnaloza ku tulo era okitegeera namugamba kisenge mugende mwebake muganda wange tugenda oyingira ekisenge omuyayi yayaze bulungi amasuuka agameeru naye netunuulira bwenti nengamba kengisa kitolaba ne bwaba kyaliwo atya nemmala ntekako okugulu bwenti nemmala ntekako akakongofule kanengeri akasinziro kanengeri gye kaddugalamu negakuba kusuuka kwolwe mugenda okwawukana muganda we natunulira amasuka g'omusajja ameeru gatadde ku buliri bwe netunulira akasinziiro neŋŋamba nedda yingisa eki tujjeko amasuka g'omusajja ku buliri bwe twebake ku kifaliso twebika ekibulangita amasuka gonna tugajjeko naye ngajjako netwebaka tugenda okuzuuka nga muganda wange musajja yatutegekedde dda ne lanki alina abayimbi abayimbi singa mwaliko kamera mwandifudde okutwala twaliswadde naye yali amanya alina abayimbi nseje twayiraiti bava kuyimba mwana kiri obudde butukutte kati jazi tuzze wano muganda wange Sande tugimalireko wano biki tumale tukole ki olina wa mukisa okategedde okujja wano abayimbi okujja wano muganda wange yala kugambye yatuwa obuliri nga butukula bitya abayimbi tebanyiiga naye bata yaraba kisinziro naye anakuwa yakiraba abayimbi baingeji baba ku stage nga bafata okategedde ebyo bayabuusebuuse okategedde atuwa opulirira bongo natunuulira amasuka neŋŋamba wiikendi ejjira biyinza otukwata netudda naye luyinza okudda nga buli mwagubya amasuuka nga muyayi yanooma neŋŋamba seeki noolaba suuka z'omusajja tusooke tuzijjeko nzijjako wiikendi yaddako kuba buli wiikendi yali efuuse maanya ya nkoko mugandange wiikendi yaddako muganda we era twabangamu awo nga tubigatta nga seeki bw'agenda mu site eyo nga gyayiribira nga nange nsigala ebbeesa eyo nsooka mbigattagattamu iyi kyatuuka omusajja ngeera omukazi yamala mu wiiki yaddako demu yamala n'asomba ebintu n'aleeta kati awe yaleeta twagamba nno kati kabikkuse demu n'aleeta ebintu ate nga kirabika nga demu yasinga kuwoomera boyi ng'amwagala bitya nga demu yayagala ennyo boyi nga yayagala nnyo ekisege nga kyamuwoomera baaba naye ngaera kisege kizza olwo mwali mulina kunyiga ekiziiti mbalaba era twanyiga bunyiza ekiziiti ne tugakiyisa ekinanoonya jjadde ne wawaayi andi kati twawukanye ensi etwawudde
yiya bibyo nange nenkwata agange tonagikuba olwo engoma nga sinnagikuba muganda wange biseera ebyo byabidalamu nga sinnagikuba oba kati naddawa bingi nebyesijjukira muganda wange naye ate nomala okugikuba ebiseera ebyo kikiddeemu nga kyanfatana nnyo dayira teddemu akyaliwo aye nga tebayabuuka nadda ndowooza bonna nga bapaalapaala dda n'ensi kati awo nze nga mmaze okugikuba ndabbe kiddemu kinfata nnyo nokola ddemu kino nga nninga akimanyi nengezaako okujjukira nga kiddemu kino nga nninga akimanyi ngenda okujjukira nti kyekino boyi waffe kyeyalyanga ekyatusuzanga ebweru ate nga nange ndi mu mpanvu nga sikiwa nnyo budde naye nga message kizintereyo mu Instagram muganda akutandika ngaobuuzaako nga muko kusaba kaboozi ansaba ati kumuteekako buteesi kutya kumbeeramu yayagala mbeeremu ate ddemu akulumba mu inbox nga waliwo ekirala era aba ayagala mugumale nesamuwa nnyo na budde kati sizitegedde yamaani kata nti mubaddemu ihawayo teyajjira muzi ihawayo yajja mukunzijukiza omanyi okimanyi nti bwe bityo kimanyi nti nze nkumanyi ninga alina gye nnali nkulabyeko negamba olinga ayina nzinga nzikenyini wendi nenzinga nze nzijjukira gye nnali mmulabye ddeemuwe neŋŋamba nno bano ali akubuuzaako obubuuza ayi ddeemu kyakubuuza ko nali mumanyi musege emulungu misege gy'emulungu eyo naye gye emisege gy'emulungu egitula n'abaniga negikwaca naye kyali kikazi kya ddala nga kyakabi muganda wange nali na sitookinga nga siiyoya naawe kati agenda kunnimba nali na sitookinga naawe nyina bangi okitegeera kati ng'oyo ati kati ate oyo gwe mmanyi genekyali wange gwe yayitaayitamu gwe nalabanga nga tebiggwa okategedde nga ndi mu kapyata kyali wa mukubaawo ate kati nga namagazi namuleka saamuddamu nga munamuddamu nagamba nno ayagala kuntema naye gwe okimanyi nti baddemu abo mwebali naye nze ndabyeko labongo nkunyumiza ndabyeko baddemu nze 2016 nga nnyingira Kampala nabeerako ku pakalasi tewaliwo kyali wange yantwalawokko okulya emmere muganda wange nensangawo ddemu apalanga wayingirira maanyi twayi muganda wange ng'okwasa gwe labongo ng'olwo nti muganda wange okwasaayo olumu kyaliwo nagamba jangu osange wano ku pakalasi oba kundaba kuki okategedde jangu osange wano ku pakalasi oba kundaba kuki omanyati ogende kulirya essala omukubemu ne koodi kubanga omuntu okuteeka ku pakalasi okugulira essala oba alina okuba nga ayimiridde ebiseera ebyo kategedde kati gwe buladi nze nalabako baddemu ebiseera ebyo 2016 nga mbalengera nabawalukaga nti nga bawalukaga be baba kuzipakalasi kyawe bebali emmere okategedde nga ndaba ebisege naye muganda wange nze okimanyi naddamu nendaba ebisege ebyo nga binfata laba nno labonga lowooza nno munyumiza alowooza nno kuba palapasi nalaba baddemu nga balina bawalukaga abaddeemu abakazi ku pakalasi yawo ngero balengera batudde mu motoka z'abawalukaga nga gwoli oli akamereko bakakugulidde na bugulizi okategedde ng'olaba tojja na mu kifo tojjaawo gano mu maaso okutambuza amaaso olaba bawalukaga mu mamotoka olengera n'ebisege bye batudde nabyo nze muganda wange nze nkubuulira nagenda okuddamu wano nga nkubye ngoma nga ddemu bennyini anti kati awo bwe natiira baddemu naye kati va ku baddemu waliwo baddemu nga bo mu industry weebali nga balina okutula buli muyimbi okategedde abo weebali bakutula omu ku omu yamaani bakutuka bo tebakutuka nga bwe wamulengera era ogenda okuba ngaagira bwoti ng'era bwakyali muganda era muno industry nti bw'oteebereramu kati nze boyi nze nabalabanga baddemu abo naakufata
muganda wange nakufata ng'akussa nako nenga gwe wamulaba dda ogamba Katonda ono oba ngamba ki nga gwe omulaba ngera kyayagala kumumenya okategeera kati nze ndabye kati nze nsobola n'okubeerawo ne ndaba buli muyimbi ajja n'akuba bw'ati nga mazima ddemu abo mbalengera ngamba era ali kutula ono baaba leero ono tamuwona balabye babamu n'akasente tebabamu n'akasente naye just nti buno jjukira nti nga gwe oba wakakuba ngoma booti bingi ebiba bikyakumalamu okategedde nti neddemu okubanga neddemu yekka okujja n'akufata bwati mu inbox jjukira ng'obadde mu njala abasinga babeera na ku busabbuuni eyo kati okiregere kati bw'alaba nga neddemu yamufata ekyokka kimumalamu okategedde nti bano baddeemu ye ayanguyirwa nnyo okusika omuyimbi ate baddeemu abo kyenaba bazuulako bamanyi abayimbi be baagala yamma tebabasaba mmere tebabasaba transport okategedde nti yeddeemu ajja ng'ateggwa omuyimbi yakuteeka nako n'ogamba omuyimbi nawe omugjamu ng'omusaba emmere oba olemereddwa kati ate abayimbi tebaagala nnyo badeni ezo okategedde smart transport simanya njokyayo simanyayo bi agenti alalala obulamu tuba twawukanye awo okategeera kyova abayimbi babanga 15 abakazi babanga 15 ayinda so yonna bagiina wano okategedde tebaba bangi kati mu industry muno okugambye abakazi asobola okuba nga bakazi naye nga yeetoloola buli bayimbi naye boyinza nalaba ebikazi neŋŋamba nno mwe mulimba nabalaba dda ne bawalukaga mulimba anti njogera mazima ze nabalaba ne bawalukaga ate ngenda kale mwana gwe togamba meya awo bamukubye naye nga njogera mazima njagadde kwogera mazima wabalabanga walukaga babanga meya naye nga mwana abakazi abo bebamu balya bawalukaga ne bajja ne balya mu kadongo kamu ne bajja ne balya ne mulaga balansidda tayagala ali mu kadongo kamu ajja ali ne mulaga namugamba gwe nno nakulaba mu kadongo kamu olimba namugamba nakulaba mu kadongo kamu ne bawalukaga olimba tojja kusala kujja mulaga genda naye tabikkiriza bwebatulira ng'obatulira muganda wange ebiryawo ebiddeemu nakigamba gwe osaaga nno anti ddeemu akufata kati nze nayinako tuwa ejjinja ddeemu yafata nagenda okumwesangiriza nga ate musanze mutuwa nga gyali nze musanzeeyo ddeemu yakufata nga akufatire no Kampala yamaani kati nayina tuwa ejjinja ngenda okumusanga kati nali ne basandula sanja abo ab'ejjinja awo ba wiki ngaginayo presentation okitegeera ngenda okusanga ddeemu nga yatuuse dda mbifo byaffe ebisanyukirwamu ate nze kyengenda okusanyukira n'abange bennategese dda nga ddeemu yatuuse jagala osabika ne baddeemu bwe wategese okategedde oba neddeemu gwe wategese yahane bwekityo neddeemu okitegeera badde okozeemu musozi baddeemu bo anti ddeemu yalina mikwano gye kati just bwe mba nkitutte bwento tebaali bange naye nga tengamba twalidde wamu abamu gyali mikwano gyange okategedde ngenda okusanga boyi nga ddeemu gyali ng'atandaga kyali nnyo waabo ate nze bengenda okusanyuka nabo kugambye nti oliddeyo nti bonna era bya industry okategedde tinooli bakwano boyo ddeemu wa industry ndowooza ne bakwano be nga bonna bebeeramu abawala obamanyi bya industry okategedde era bw'oba neddeemu mu kya industry era ogenda okulaba nga naye alina olulandira nga tali wala nnyo na industry okitegeera beebamu nno baddeemu abo ngenda okusanga ddeemu boyi nga yatuuse dda ngamba gwe